asatu nti basuliddwa mu taxi park nga ne sente tebalina, drone za security nga baba targetinze ku airport. Kati nolaba gavumenti ey'abantu abafaanana bwe bati. Abaana be tukomezaawo olwaleero bakwatiddwa ku kisaawe Entebbe. Era Kyagulanyi amaze kupostinga 1.5 hours ago ku nsonga eno. Kati abaana ntegeezeddwa nti bavugiddwa mu drone okuva Entebbe ne babasula mu paaka okulaba nga buli omu atawanika. Ndowooza olaba omutima ogulaga nti abantu bano si bannansi. Abamu ku baana bano bwe batuuka beetaganagena mu hospital facilities kubanga obulamu bwabwe bwakendeera nnyo. Abamu ebitundu byabwe tebabiina, abamu balina obulwadde bwe baafuna olw'okukozesebwa ennyo, abamu baakubwa ebiragalalagala mu mibiri gyabwe okumala akabanga nga bakozesebwa ebyamaanyi, abawala abamu baakabasanyizibwa. So beetaaga mental health, beetaagayo omuntu ow'essuubi gwe bayinza okusooka okulabako ne bawayamu naye ne baba nga bafuna eddembe mu mitima gyabwe nti bakomyewo okwaba obwe. Mu 10